This is from Pantilla in the day, Kibadde kijja lunaku olwaleero ku social media anti mwana mulenzi amanyiddwa nga Jesse mutabani w'omukyala amanyiddwa nga Masolo Kwene muyite Bad Black awezezza emyaka 2. Yes, essaawa eno ye last born. Jukira Bad Black yategeeza nti ayagala abaana 10 katulinde ekinaaveeyo naye nga yes agenze maaso kubaga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi n'agenda maaso okumusabira amagezi n'obuwangazi ng'era mama yenna we yandikikoze wabula nga ate ttiimu litakagwayo eruguddemu anti nga ttiimu Bad Black egenda maaso n'okujjanjawaza so nga teje buvuddeko emabegaawe ennaku nga 2 omukyalo ono naye bw'ati agenda maaso kubanga ate celebrating a birthday nga aweza emyaka 36 yes the queen herself wabula nga ate ku mazaalibwa ko kwennyini amanyiddwa nga Prince Atiku yasalawo kubanga ate munange amusuulamu ka surprise nga mama w'abaana n'amutwalako eyeyo abeere nga ate munange ajaguza amazaalibwa amalungi jjukira nti omukyalo ono ali tumbu ate nga eriyanga ye bw'atyo n'abeera nga amutwalako eyo mu masasi oba mu kukuba ebyasi kakati n'oba social media in-laws tekyabayiseza bulungi abamu nga bagamba nti si kirungi eri obulamu bw'omwana atannazaalibwa. Yes, ma'am. Let's hold it. Yes. Who's next is guys? Time we need to be quick. Wadde social media in-laws abambalaze nti embeera eno tebasanyusiza eri omwana atannazaalibwa yesindi yes agenze maaso n'abeera nga ate asiima bbaho okuba nti yamutwala mu kifo ekifaanako bwe kityo yes ku lunaku olw'amazaalibwa ge era n'amwebazaho okumwagala. Anyways mbanirizaako ku Feffe the news akangamba nti mukola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate mugyekomideko kansuubire nti muli malidadi sana essala zonna muze munsabidde yes ndowooza muwira zigenda zikola eddoboozi ligenda likola ki likomawo ku mudido naye nga kansuubire nti muli bulungi gye musinzira bamikwano okudda ku mukyala amanyiddwa nga Naira Ali ono wenjogera azina gude yes alisa buti buli bwenyini oba bebe kola anti munange kigambibwa nti management yegenze maaso kubanga ate emuyiwamu emmotoka eyo gyolaba kika kya Tesla era nga kigambibwa nti ebalirwamu ensimbi za Uganda miliyoni 5 birambirira omukyala ono jjukira nti asinzireyo mu USA gye yasimba amakanda era nga yagenda mu mwaka gwa 2019 omwezi ogw'omunana awo era nga kigambibwa nti alina omulimu akola talina ssuubi lyonna kubanga ate akomawo Uganda mu bwangu ddala bibye biri malidadi sana naye nga embeera bwetyo bwefaananye olunaku olwaleero ku side ye. It is smooth, people. It is smooth. That car is freaking smooth. Oh my god. And silent. You don't feel like you're driving. Yoga baby girl okuda ku mukulu amanyiddwa nga Solomon Seranja yes gye buvuddeko omukulu no twamulaba nga ayabulira NBS kwe yali akolera ebbanga eriwererako ddala mu mawulire wabula nga ate yagenda neyeyunga ku African Institute of Investigation wenjogera amawulire gatutuuseko nti omukulu no yasalawo kubanga amagita gateeka mu kisero kimu n'abeera nga ate ategako ne ku mabbali yagenze maaso kubanga ate agulawo cafe wali eri eggayaza era nga bagita G Cafe and Lounge n'abategeeza nti mwenna bali okumpi awo mugende maaso mbere nga musalako mulye ku kamere ke mumuwagireko yatugambye nti alina emmere eyakabyo be yetabbo okukamala anyways eyo ebeera good idea okuba nti munange osalawo n'oyiye ekintu ekirala ku mabbali n'otebalira wantu wamu awo ate okudda ku mwana mulenzi yamanyiddwa nga Grenade Official era nga abasinga obungi ono bamukazaako lya Smart Wire yasa essanyu lyamubuutikidde oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Davidol okuva mu ggwanga erya Nigeria fena tumumanyi bulungi nnyo omukulu oyo wabula nga ag'obuzaale yamanyiddwa nga David Adedeje yasa yagenze mu maaso okubanga ate
amufollowinga ku Instagram jukira nti omunene wa kufollowinga mbutufu obolabira ddala ng'ekyamagero kikugwiridde kyekintu ekyatuse ku Grenada official olwalabye omukulu amanyiddwa nga Davido nga amufollowinze back yagenze maaso kubanga ate akascreenshotting anaddamu nabeera nga ate naye akapostinga ng'essanyu limuto okukamala okulaba nti omunene okuva mu ggwanga erya Nigeria amufollowinze nga tayinza kukikkiriza okitegera ekintu ekyo kiba kya tabu nnyo okukamala. Anyways tumusanyukireko naye munange ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Bebe Call ebyamutuseko twabitegedde bulungi yennyini ddala oluvannyuma lwa ttiimu ye gyawagira ne famire yo okutimpulwa golo 5 ku era ba social media in-laws balabiddwako nga bagenda maaso okubanga ate bamusekerera. Jjukira nti ono ayagala nnyo Arsenal era nga gye yajja n'erinnya erya Thierry yagenda maaso okubanga ate atuma mutabanyi we amanyiddwa nga Alpha Thierry Sali oyo gwolabako era bw'ati nabeera nga amuteeka mu mupiira era nga ali mu ttiimu emanyiddwa nga Proline FC Academy gyagenda maaso okubanga ate asambira omupiira gwe obula oluvannyuma lwatatawo okuvaayo n'alaajana nga ttiimu bagikubye omwana ono yagenze maaso okubanga ate amugumya n'amutegeeza nti taata tofaayo ekirooto kyo nja kukituukiriza olunaku lumu nja kweyunga ku Arsenal ate munange mbere nga njiwanika asobola okuba nga nkusanyusa ekyo kiba kyamannyo nnyini ddala mu bufunze aga kutuukiza kirooto kya daddy we. Ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Nina Rose tumanyi bulungi nnyo nti omukyala ono embeera gy'ayitamu essaawa eno si nnungi n'akamu n'akatono ddala. Yes omukyala ono oluvannyuma lw'okuba nga ate alekudde record label emanyiddwa nga Black Market Records mwe yali akolera music we tumanyi bulungi nnyo nti mwe mwali Daddy Andre, Angela Katatumba, Shakira n'abalala. Omukyala ono manager we record label yagenze maaso kubanga ate amujjako channel ye nabeera nga agikiriza ekaganga era nga wenjogera yaguddewo dda channel endala kiruma olw'ensonga nti channel ye ebadde ekuze wabula nga ate manager kyawa oba ensonga gyawagamba nti Nina Rose yagenze maaso kubanga ate uploadingako waako bayateekako waaka ali under management yaabwe mu bufunze nga waaka siwani Nina Rose kakati channel yabeera nga munage bwe batyo bakola ki bagizikiriza nejjukira nti ekintu kino kyennyini kyatukako ku mukulu amanyiddwa nga John Black mu mwaka gwa 2018 oluvannyuma n'okwawukana ne management ye twalaba Facebook ng'ekyankalanamu awo Instagram buli kimu kyonna kyonna ekyali kimukwatako ne bikyuka naddamu ate n'azimba buto ne YouTube yalugenderamu kakati ekintu kyekimu ekituse ku Nina Rose naye nga jjukira nti yasooka kufuna warning okuva eri management ne bamutegeeza nti bajja kubanga essaawa yonna kyano bagitwala munange bamaze ne babeera nga bagitwala era nga kino tekyalumye ye yekka kyalumye n'omukulu amanyiddwa nga Bruno jjukira nti bano balina akayimba ke baakakola era nga kekapya akava ew'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose wamu n'omukulu amanyiddwa nga Bruno avudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga amugumya n'amutegeeza nti munange guma ensi yo bw'etyo naye nga tujja kumala tukole kitubeere nga tukiwangula naye nga ensonga zo bwe zitambula kakati mugende munoonye channel ya Nina Rose empya mubeere nga musubscribinga bambi mumuzeemu amaanyi omukyalo oyo so nga ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Feffe busi yejjukira nti ono y'omu ku abo abaagenda eggulu okusaka ku nsimbi okuva eri ew'omukulu amanyiddwa nga Salim Sale yasa kakati no bwe yavaayo yagenda maaso okubanga akola oluyimba mwe yalonkooma byonna ebyali eggulu era n'ategeeza nti ajja kudda mu party 2 wabula nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid teyamulinda kudda mu party 2 ye n'abeera nga ate atuleetera party 2 ku byali eggulu. Omukulu ono wenjogera ekibiina kyatudde ddadda yes ekikulemberwa omukulu amanyiddwa nga ni Dr. Jose Chameleon ekibiina ekyo kye bagunjawo ekya Superstars Association bwe bati ne bagenda maaso okubanga bamufuumula olw'ensonga nti bamunyigira ku luyimba olwo byeyayimba tebyabasanyusa bamugobye mu bufunze okudda ku mukyala amanyiddwa nga Stabwa Natoro jjukira nti akasente kanfundamuko mu COVID era nga omukyala ono naye yalabibwako ng'agamba nti agenda gunjawo ekibiina ekikye abeere nga naye agenda eggulu yesakire ku nsimbi wabula nga ate munange tekyasobola kubeera successful nga we yali akoze ki we yali aplaninze kakati ono naye yagenze maaso okubanga ate atulambuza ku mbeera ey'obulamu obulala bw'alina esaidi eri oluvannyuma lw'okuba nti COVID yabalemesa okuyimba naye bw'atyo yasalawo abeere nga yeenyigira mu farming era ng'ono ali mabutiko nga woobulengera abo yagenze maaso okubanga alambuza omukyala amanyiddwa nga Natalia Oze owawali ku NBS television n'amulaga biki byagenda mu maaso okubanga ate akola esaidi eyo okitegeera ali mabutiko era nga musanyufu byansusa agamba akasente kajja kubanga ate kavaayo ate n'ekyomukisa n'atutegeeza nti ettaka kwalimira tidiba teryetagisa kubeera ddene nnyo okubanga oli mabutiko ne woobeera wako awo osobola okukwasaganya ekintu kyompolampola kansuubire nti gwe ali eyo waka akaaba emirimu ndowooza okoppa abayimbi bo batyo basazeewo okubanga ekintu bakikwasaganya embeera egenze mu maaso okubanga ebanyiga
Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi weddua omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisirani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange Kitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku namba y'essimu 075575754 075575754 ye Sheikh Juma Katwanga Kitebi. Kyaddaaki bo abagamba nti omwana oba afiira mu galale afiiremu bamaze ne bafuna president abakiikiriro babakwatira bendera nga si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Vivian Tendo. Yes, omukyala ono yabaddeko awo mu program emu ekolebwako omukulu amanyiddwa nga TAFB wali eri ku NBS era nga yabadde wamu n'omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba Nanseko waffe. Yes, omukyala ono yagenze mu maaso okubanga atutegeeza nti ye tayagalangako kupostinga mwagalwa we. Yogera asooka n'atugamba nti mbeerera n'atugamba we ebintu ebituconfusing naye ba followers be bo babadde baagala okumanya status ye oba alina omuswampasi oba nedda obula yabategeezeza nti ye gyebiri gyali ali mu love naye kyatayagala kwe kubanga apostinga omwagalwa we olw'ensonga ekisookera ddala nti bwamupostinga ate neyesanga nga gwapostinze aliko omuntu omulala Angela Katatumba n'amutegerezaawo nti kati oyo tabawuwo kasi omupostinga n'omanya nti waliyo omulala amuliko tabawuwo wabula ate yagenze mu maaso okwedefendinga n'ategeeza nti kale bwe mupostinga munnange amaaso amabi gali awo gatutunuulidde tomanya kiba kyabulabe nnyo ekiri ky'okupostinga omuntu wo tekiba kirungi tekiba kibi naye tekiba kirungi ate mukadde ke kamu olw'ensonga nti amaaso amabi gakoze ki gatulindiridde omanyirawa bwe bajjayo omwami wange munaye ne babaako ati be bamukola ebiralalala omukyalo oyo bw'ati bwe yatutegeezezza nga atugamba nti ye bagwako bagutonya ye talipostinga musajja we ku social media olw'ebizibu ebiteebereka so nga ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Nammeere gye buvuddeko awo nakutegeezaako nti omukyalo ono yalumba e Masaka n'abeera ng'ate aggulawo TV oba ateekawo TV egenda okubanga etandika mu mwezi ogw'omwenda gwe tugendamu kakati omukyalo ono abaddeko mu interview awo naye ebigambo byayogedde biragidde ddala nti agezaako okubanga abyolekeza eri omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe era ng'ekisookera ddala agambye nti ku TV ye ekigenda okubanga kiyisaawo abantu ababe basingira ddala okubanga beetaaga abantu nga balina talenti kyakubiri ku kyo beetaaga abantu nga bali wansi w'emyaka 35 n'agamba nti bano abakoze ku TV emyaka n'emyaka nga baluddeko tebabeetaaga era n'abategeeza nti TV z'omu kibuga ezibeewanya ab'omukyalo nga Masaka be baziyimirizaawo be bazibezezaawo n'ayongerako n'ekigambo ekirala kigamba nti baludde ku TV bakoleddeko emyaka n'emyaka naye tebalina kibalagawo abo tebatawaana tebabaagala kwegamba ayogedde awo obugambo abaana abangi bwe babutunuddemu ne balabira ddala nga aboolekeza eri omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe jjukira nti ababiri bano babadde n'embiranye okumala akabanga akowerako ddala era nga bangi bavudde ne bamugamba nti oba oyagala kola TV yo eyimirire beera ku TV yo ogikole mu linnya eddungi so lekera okubanga ate olumbawo omukyalo namanyiddwa nga Faridah Nakazibwe tetuganye mwalinamu obutakkanya byaliwo naye ate ekyokumulumba tekigenda kubanga kikola kikukolera essaawa eno mind your business ffe tujja kubanga ate naffe tuwagira TV kubanga twasanyuka okuba nti bwagireeta ku kyala amatendo e Masaka naye ng'ab'e Masaka bo beetaaga essaala embeera si nnungi okufa kweyongedde ekifaananyi kino kya mukulu amanyiddwa nga Apass we yagenze wali eri mu meeting Magere nga abayimbi we bakirabye nti bagenze maaso okubanga bakiika ew'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga bangi bakijjayo ne bakiteekako ebigambo bingi nti entunula eyo yabadde eraga nti Apass tannakomba ku kantu konna omukulu teyabadde kyakulya abalala ne bagamba nti yentunula y'omwana gy'ayinza okutunula ng'akooye okusoma naye Apass yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga bagamba munkozemu bye mwagala byonna naye kale ate omukulu ye amanyiddwa nga Bobi Wine yavuddeyo n'amutegeeza nti yafaananyeemu ngalu okitegeera namusekerera so nga ate ye Babi yambuuzizza nti yamugambye nti sirikawo munange tokaaba nja kubanga ate abakutawanya nkola ki mbakukubira nze maama wendi ku ground mu bufunze bamukozeemu komeda mu kifaananyi ekyo kakati nno nina muganda wange antegeezeza nti anoonya sister we amanyiddwa nga Mbabazi amumanyiiko limu lyokka lya Mbabazi era ng'agamba nti baabawula nga bato nnyo nnyini ddala yali wa myaka 3 naye nga maama yafa yes wabula nga taata yekka yaaliwo naye agamba nti Mbabazi ono kyamujjukirako nti abamutwala baali bazungu era nga baali babeereyo mu bitundu by'ensambya gye baamujja abazungu abo ne bakola ki ne bamutwala kakati woba omanyi nti gwe Mbabazi naye ng'oli eyo watwalibwa abazungu oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki ate nga famire yo gy'olina
yonna togitegeera bulungi mukwano nga oli awo ne taata tomujjukira oba ne mama tomujjukira mukwano nkonaako ku namba y'essimu eyo ku WhatsApp tukunoonya muganda wa kunoonya agamba nti omutima gumuluma ennaku zino tabitegeera awulira ayagala alabe ku sister w'oyo naye tamufuna okitegeera yes obanga munange gy'oli ng'oli mulamu genda mu maaso obere ng'ate otukoonako awo mpola mpola tujja kuba nga tuli basanyufu okuwulizaako omukyala yamanyiddwa nga Kisaache Daisy atugambye nti olunaku olwaliro ye lwe yazaalibwa happy birthday baby girl webale kwekumira ku Feffe J the news anchor ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Nsanja Prose agamba nti mutabani we Pedro yazaalibwa olunaku olwaliro so nga ate ye amanyiddwa nga Ronet Roni agamba nti mutabani we Imran naye yazaalibwa olunaku olwaliro kwagala ani munange wakolimidde bwerere genda mu maaso obere nga ate olaba video eri wansi awo muwala wo namwagaliza amazaalibwa amalungi ennyennyini ddala ate nga yeyeka gwe nagaagaliza kwolwo olunaku bwe tuwesobodde okuba nga ate mbaweereza bagalwa abalungi mwebale kusigala nga mwekumire ku Feffe J the news anchor kansabe mungu atakumira mpeera abere nga abankumira musule bulungi mubeere bulungi mweraba